Akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga okusunsula abantu ab'enjawulo okuvuganya ku bifo ebitali bimu mu kulonda kwa 2026 okwemulugunya okw'enjawulo okwatwalibwa eri akakiiko ku bantu abamu abawandiisibwa. Ekiseera kituuse ekyenzikiza nga mu byokulonda bya Uganda tekikomye ku bantu kubba bululu na kubunyaga kububuzaawo, wabula bagenze ne mu kirala eky'obuswavu kyekyogamba nti gwe twesimbyewo naye y'anaakubiranga gwe yataddewo nga reefu okusala wani gwanaavuganya naye. Bali mukuno nnekiba processing Tewali eri then nampita nangamba mbu nafunye a call from above. Nebuuza who is this above in Uganda. Ekyankola bubi bangamba naye amaanya gange agali ku National Voters Register tegafaanangana nagali omu National. Ezimu ku nsonga eziweebwayo ab'emulugunya kuliko obuyigirize bw'abamu ku beesimbyewo, obugambibwa okubeera obw'ekiboggwe, emikono egy'abasembe okubeera emifu wamu n'ensonga endala. Nesimbawo ne bakebera empapula zange eno certificate UNEB gye yampa ng'ekiriyalinnya empapula zange naye lwaki mazima ensazaamu nga tempise bawandiika ebbaluwa ne basiza empapula zange ku index number etali yange. Oluvannyuma lw'akakiiko okuwuliriza okwemulugunya kuno okw'enjawulo, waliwo abamu ku babadde bavuganya abawanduukuluddwa mu Lwokaano, ekireese abamu ate nga beemulugunya wakati mu kulumiriza ebyakyekubiira mu nsonga eno. Wabula Sseekamu w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Mucunguzi asambaza ebigambibwa nti akakiiko keekobaana n'abantu abamu okuwanduukulula abalala. Amateeka gafuga ebyokulonda gokka akakiiko ke kagoberera. Era bw'oboze eri akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwamu ojjanga aspirant n'ofulumanga candidate. Akakiiko ko tekakulaba nti oba olina ekifo kino oba olina ekifo kiri oba olina ssente nnyingi oba tolina ssente. Akakiiko buli omu mu maaso g'amateeka g'ebyokulonda kabatwala kyenkanyi. N'olwekyo tewali kyekubiira, tewali kwekobaana n'abantu abalala mu kukola omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda. Ono era wakanyizza ebitambuzibwa nti ku bifo ebisinga obungi eby'ababaka gye bavuganya waliyo okwemulugunya, n'agamba nti ku bifo by'ababaka wano mu ggwanga 8,300 abawandiisibwa bafuna awamu emisango egy'okwemulugunya 209. Akakiiko kasunsulamu abantu ba candidates abawerera ddala 8,300 abaagala okwesimbawo abeesimbyewo ku bifo 400,000. Okwemulugunya ku kafunye kuwera abantu nga 209. N'olwekyo kitegeeza nti okusunsulwamu okusinga okungi okwetoloola eggwanga district 16 ne cities kwatambula bulungi, tekwabaddemu kizibu, tekwabaddemu petitions zabadde okuva eri abantu 209. N'olwekyo abasinga bo okusunsulwamu okwabwe n'okuwandiikibwa kwatambula bulungi. Mucunguzi olwaleero yeetabye mu nsisinkano n'ab'ekibiina kya bannakyewa ki Paradigm Initiative okukubaganya ebirowoozo ku ngeri akalulu ka 2026 gye kagenda okutambulamu, ng'ensisinkano eno ebadde nnakasero mu hotel eya Emini Pasha. So we do hope that Uganda's election will be totally digitally free and people will enjoy the use of the technology that has been brought on board by the election management body. That by virtue of Uganda being a member state of the African Union, there are existing frameworks and the constitution upholds freedom of expression. Ono asinzidde eno n'ayogera ku kutya bannayuganda kwe balina nti intaneti yeerekedde okuggyibwako mu kiseera ekyakalulu. Agamba nti nabo ng'ab'akakiiko ak'ebyokulonda tebawagira kintu kino, kyokka n'asaba bannayuganda okukozesa obulungi emitimbagano. Ensonga z'emitimbagano ne digito nkulu nnyo, naye era ne tugamba nti emitimbagano gino bwe tutagikozesa mu bulungi oba mu buvunaanyizibwa tuyinza okuleetawo emivuyo. Oba oluusi tulabye abantu nga bayisaawo amawulire amafu amakyamu agataliiko mutwe n'amagulu. N'olwekyo abasabye nti nga tusosowaza rights oba eddembe ly'okukozesa digito n'obuvunaanyizibwa oba okuzikozesa mu obulungi nga tugoberera amateeka era nazo tuzigoberere. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kabaga Mary Rose be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.